Chovola bateze mbagamba ne muyomba. Bwobanga owulira nga gwe tosobola kubeerawo watali mmere ekusa. Sooka okebere ky'otwala. Omusajja mulozeeko. Omanye nti nga tannakuwasa. Kubanga munnaye osobola okulakaasirira mu bufumbo. Nze mbabuulira ate n'okolerayo ensobi. Eriyo abakyala nga tebawulira. Nga ne bw'okonkona ye tawulira. Nga tawulira. Olaba bino bibagamba mbwe ntamwewulira gusooka. Nga ye n'ogusooka ogwo egigi egisooka gibanga 10 okumuwuliza. Bagamba olina okuma guno ogufumba gwala gy'oli oyo. Nze mbabuulira. Kisiru. Kakati nze kyova olaba mbagamba. Omulembe guno gutuwadde chances nnyingi n'opportunities nnyingi. Bw'obanga owulira nga gwe mu butuufu oyagala nga toyagala kulya nsakire ng'oyagala kulya nnimire loza. Olabe nti w'otudde ogenda kutuula wonywerewo kubanga ekyamazima nze nsiba nkibagamba. Omusajja ne bw'aba takutuusa gy'oyagala kutuuka bw'akwatira mu bwenzi ebinnyo tewali. Kana ini mora primora permanent tisi mie. Ajja kukula bikana ini ebyo. Abiyiwe. Bote abakyala muyina ekintu kye mutategeera. For as long as you accept omusajja yenna ne flaws ze n'ogamba nti you are my man n'okikkiriza oba omuwadde obuyinza era oba omulaze nti buli kyali nakyo kyekyo ky'ogenda nakyo. And they reserve every right on you. Omusajja ne bw'aba ayina akantu bwe kati nga kalinga omutwe gwa peni guno. Naye n'okkiriza ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'akuteeka ne mu nju ye n'ogyebakamu. Nawali ne babuuza. Tomunnyonnyola nti nno ate tokkuta. Tayagala biwulira. Nawali ne babuuza. Ebintu tobirye? Kati abasinga tulina mu kawundo kakubye eddirisa. Bird has beaten the window. Bw'okkiriza n'oyingira akadirisa k'omusajja. N'akulya January, February, March, April, May. Ng'alina akatwe ka peni kano. N'okkiriza nti ye bbaawe. Tomunnyonnyola nti totuukanga kangulumira. Tayagala biwulira. W'okyogerera? Wamulyako nga tannakuwasa. Atuusa akuwasizza. Kiki ky'otawulira kati ky'atakuwuliza luli? So bw'oba okola ebintu byo bikole ng'oteekamu ku bwongo. Ku magezi. Ku magezi. Nze luli nabagamba ninaawo gundi gye nakola ne mbagamba nti okwata omusajja mu bwenzi. It doesn't give you the right to disrespect him. Kyokka ate ye ayina rights zonna ayinza n'okugoba. Nagamba mukazi gwe ogwoyo obwenzi bw'otambula ovi. Wakugoba nga takuyiye bino. Ayinza n'okuyiwa bimilikitisi ne bipermanent tisi byonna. N'akwata kajjo n'akakyusa akubaleko kati. Naye ye. Abakazi bagamba mbu abasajja bawadde beto lingi. Nze mbagamba omusajja bw'omukwatira mu bwenzi. Olwo olw'omukutte. Mufukamire omugambe weetonde. Vume. Omusesebbule. Weetonde. Omuvume buli ky'oyagala kyonna. Bikomaawo. Naye make sure nti kwolwo lwennyini lwe bikoma. Lwa nsonga kwolwo ali giruta pleadinga what? Once. Girute. Apulidinga girute. Era kimanyi oliko obusungu. Era ne byonna ne byogenda omuvuma ne biba biruma bitya. Bijja muyita wano. Kubanga akimanyi oyogera lwa buki? Lwa busungu. Ate wamukutte naye akimanyi omusango yagukoze. You have only one right after that to stay or leave. Okugenda okusigala. Bw'ogenda n'okwata ekkubo n'ogenda. Tokola ekyobusiru n'okomawo ne weekomyawo. Kubanga oli gwe omusanze naye mukazi. Kakati ate eryo ly'ejjooga kyasinze agenda kujooga akuwanikeko n'empale za mujjawo ku mutwe. Wangi maama. Yes. Because omulaze nti bw'otuusa eri okubye ku kisenge n'okola ki? N'okomawo. Naye if you choose to stay, forgive and forget. Obiddamu. If you cannot forget, sirika.
because omuvuma n'ategeera nti onyiza okambuwadde nnyo n'abeereyo nga yeeraliikirira obazzaako ki n'osigala omwezi ne guwera kakati tetukusuubira after a month okuddamu ate nzerera kubanga wamukwata mu January obizza mu March kati ago gaba tegakyali mawulire wandibadde wagenda bw'oba tosobola kigumira nze nakibagamba kyotali okirekera banno eriyo omukazi nga yagamba nze omusajja ne bwayenda nankuba kasitandya n'ennyo kyokka nga ate gwe nga n'oluyi n'okusongamu we bati olugalo kikunobya tekiwoomera matama abiri we have different preferences kakati gwe Omukutu Tronaz Media manya Tronaz kwetuli mwebale kutulaba mwebale okwekuumira ku mukutu mwebale kusubscribinga okusharinga mwongere ekintu kitambule bulungi Rahuma nga ababuulira bye mutayagala nebye mwagala bye mutayagala kuwulira nebye baagala okuwulira mayika waliwo time etuuka ne zibeera nga njuyi bbiri nze nga ndi mu Kamoli ate comment section kibulamu temunanvuma bulungi ate time etuuka ne bakuvaako temunvaako baddiya ne badda ebiwayire ebifuuka bimeka kino ekiwayinga kiri eno ono n'aleeta ono n'agamba kirabe obadde ki nogaba bannaaye kiki mufaaki naye nga tubaagala nnyo mwebale nnyo omulimu gwe mukola gwakabi nnyo ndi ne Rahuma yenzo wamwe kyala Kalyesuula omubwati endowooza abali eyo mulaba okubeera ng'oliko erinnya eryo essajja kyekikola abayaye ssebo waliwo abagamba mbu ba motivational speaker twogera bwe tutyo naye tubeera basingo baddiyandika omwami Kalyesuula ndi mukyala mufumbo am happily married and it will not end in tears okizeemu kubanga simuta amukwatako yamanyi byamwagaza nze nagamba nze webeera n'omwami wange kasita akomawo nga mulamba temubeeramu third party nze yandi emabega kitegeeza kwenkoma ku ye ayimiridde mabega wange bwenze mbere mabega nkona kuki kati abali emabega waate nze sibankwata ako kapya kugamba badde balowooza gw'oli mabega we ali ku gaadi kisenge kwokomaawo era gwali eyanneepikira akasaala okaagalawa ku bbina adduke nako kubanga obulamu tewali wonsongerako obulamu tosigaza olwo agenda mulago anti bwakalongoosa bulongoosa bakusala ensala okukasokolamu kati bifo nga tetunnatuukayo abasajja mwenna abali eyo mwebale kumpagira kwagala kontenti wange naye temunsongako abasajja munnaye beebaza kantuuse okwebaza kw'abaami bonna abali eyo abeebaza nti abakyala baabwe obayambye kinene abakyala balina ebintu bye bakola ne beeyisa ng'abato mukyala wange yali bw'atyo naye ndowooza okuva lwe yatandika omanyi bw'akafuna n'akatemamu n'akamuweereza abakazi bakalu n'alyoka amubuuza ompeereza biki bino genda obeere naye oyo mukyala oyo aliko akasaale baddiyandika akasaale ku bbina ndiko essasi ndiko laddu nyongero kikakiriza nti nze mukyala Kalyesuula temunneegomba temunsongako ekisinga okuneeralikiza ku ebyo byonna laddu anti kati gooba onsonzeeko manya obulamu toyina oli mufu wajjo
tonsonga kugamba bw'abanga agezaako okukola bw'oti asooka kola kiramu akole eddaame adiwe muntu amuli kumpi aliwe faaza oba chairman oba imaamu olwamugambe nti mbadde ngenda kusonga ku mukyala kali esubula omanyi babeereyo ne beegumya ayogera bw'atyo naye alabika talina musajja mulina sinoonya gw'omulaba Tronas Media obadde olina ebibuuzo bingi omanyi abantu babeera okwo gamba kale munnange bigambo bye birungi byonna byayogera noyinza osanga ng'alinga ffe asiringa mmwe baddiya sole tunyolerwa wamu nammwe mikwano naye nga siringa mmwe omwami mulina muwe ekitiibwa era ndi mukyala oyo gwayagala mbeere kwegamba mu bimpimpi byembagamba byenkola beekwatekwate beekumeekume nabe bafune yaabwe byembagamba byenkola akuba kutta wabula akuba ku mutwe ogwo omutwe amagulu gatta tukube ku mitwe amagulu gatta mwambale elements musobola okubeera mwekuuma bulungi naye nga oyerahuma bannange emboozi zino tetwogera bwogezi bya ddala omuntu bw'oba nga osobola kuba nga emboozi zino ozitutenga ensonga enkulu oba oliawo zisobola okukuumira ku ekyo naddala mu ababadde abagattiddwa mu bufumbo obutukuvu ku zi weekends abagenda mu introductions ke kaseera otuule owulirize obugambo buno era omukyala gwe baataddeko empeta weekend eyo nyongera okujjukiza nti tokkirizibwa kusaalimbira wa Kiberu Kiberu ajja kuba akabaasa k'omusajja akafuula obulere ensonga lwaki yakutaddeko akaweta embunku bakusibyeko nati kwefuga buli ekikuliko meeya yawangudde akalulu mu bufunzi ye meeya bw'ekibuga kyo kate tukusanga ewa Kiberu oli akabaasa ajja kakuba kalerembe bajja kakuba akabaasa bakafuula obulere omwami agenda okuwulira ng'omuntu gwe yafuna nga kateebe nga kati ate mwala mukoka oba parking omwami yakubye embaga kubanga wali kateebe omanyi akatebe batugamba bw'oteekayo okugulu bw'otyo okujjayo olwana nako kati bw'oteekayo okugulu okujjayo kuno ate olina tteekayo omanyi bwe kuba kuyingira kubeera kugenda kwegolola kakati gwe noweerabira nti wabadde okutereezeza bw'oti kakati buli gwe baataddeko empeta toyite ewa Kiberu wagenze oli kateebe naye ojja kudda ng'oli mwala guyitamu mukoka okikola naye oba ozunza ki nga wakkiriza n'otandika kuwoza nti ebigambo ebisijja biddamu naye mamba babyogera wali ogenda kulaba oli ng'atulika akaaba kale Joshua mulese bataaki kaakati olaba ebintu by'emikolo ennaku zino bizibu okimanyi nti abasajja abo batumanyiira bakola emikolo nga batugatta omusajja osobola okuba nga wamukwatira mu kikolwa eky'obwenzi ebiseera ebisinga obungi ate ng'atya okufiirwa n'akugatta omukolo n'akuwa embaga era basajjamu okumanya mujonga omukazi obeera eri nga bakufumbirira watuuse dda ewammwe ejjukira omukolo bwe guba gunaabaayo ewammwe otuuka ebula ennaku osobole okwetegeka bakutegeke omwami wo nyongera okubajjukiza nti abaami baffe bano ku lunaku lw'embaga ayina gw'aba yasuze naye mu hooteeri ennaku zonna z'obadde toliiwo naddala fe ababeera ewala awo wennyini sayidi zombi mbu basiibula omukyala ebiseera ebisinga obungi abakyala bw'ava wano agenda ewaabwe ng'ebula ennaku 3 abamusanyuka ekisooka ekyokubiri alina okumakinga sure nti abagenyi baabwe bafuna buli kye balina okufuna okuteekateeka jjukira abaakukyaza waka ebiseera ebisinga obungi kati omwami ye kyakola akwata sayidi kiikiwe katugeze muli b'emityana oba fotipoto n'afuna hooteero ne bamala omwo ennaku 3 okimanyi nti nno mubeereyo nga muwuba obutambaala kyova olaba abakazi babeera bazina nga baagala kuzirika balumya bakimanyi bajja baabwe babeeramu mu crowd omwo nga batudde mu bangi abazze
mu mukolo ne mujja we yasuze ne bawo mwabeera n'abakazi mbu basiibula babeera eyo n'abula banoonya omugole alirudda wanti bannaye abadde n'eggundi awo kumbe naye alina gwagenze esiibula eyo oba omusiibula bikimu oli musawo gwoga ba discharge leeta bejjukanya olusuku lwa gundi luli awo mbabuulire kakati nze ebintu by'okugamba mbu sima nalina bu x ku kyalo mbu ngenze mu kyalo okukyala mbu nensangayo ka x nze bu x bwange bwonna obwankwanakwana ku kyalo nga ndi muwala muto obuvubuka bwonna kati mbusinga ne ssente kati nze oyo aba ayina ne kyaŋŋamba anti olina obusinga ssente naye tobusinga kirala kati luli nabulaba nga bukyavuya bakatuma ku luzzi ne tusinkanayo kakafubutuka mufene w'abandi ku kyalo kati tukuze nze oyo aba talina kyaŋŋamba kati if you upgrade kati nno abakyala ndowooza bakitegedde naye nga tulekeraawo okuyitaayita mu bulenzi obwabakwanakwana edda ku byalo bonna ababikola muli feeke mwana babikomye muli feeke ababikola muli feeke omanyi waliwo olumu omwami yali agenda bali Fort Portray bali bagenda mu kwanjula kati bagenda nga okuba Fort Portray wala ne bafuna awantu we bagenda ossula nga enkeera balyoke bagende ku mukolo nga beebaka mamini bayingira bafuna ruumu zaabwe beebaka nga lwaki bakubira omugole bamulage bamubulye we basuze nga takwata simu bakuba esimu takwata esimu naye omuntu omukyava agamba empulira esimu evuga wano gundi ataakuba esimu ate tebagikwata ne bakivaako ne bakuba esimu ng'esimu tebagikwata ne bakubira mukodomi bamukubira nti nagamba nti naye simulaba naye simanyi we balaze naye ekyamagezi kamunoonyeeko bunoonya naye esimu nange njikuba tagikwata naye ekyamagezi kandabe ekyokukola n'akola ki n'alindako omaye okuddamu okuba esimu yennyini yeekola ki yeevuga bagamba naye kati ate nga ono tebaagala mugamba nti esimu neyituula esimu eringa ki linaagamba katutuule wano wakiri tunaalaba afulumamu nga lwaki afuluma nga simu si ye mugole mami dadi mugole eki mugole omukyala kati nga lwaki tokiyiwa ebinnyo ku lunaku lw'emikolo tewali yamukwatako ate tewali yamunyega baamuleka neyeeyongerayo n'agenda n'omwami baamusembeza kasa baamulaba n'amulaba yeye namuleka n'agenda naye beebaka kumakya ne bakyusa ne baddayo bwe kiri bali ne balinda abagole olina kukyusa bukyusa ne balinda ate nayo nga tasobola kubagamba nti olina kukyusa bukyusa kati oyo omukazi oba omutwalawa kati omwanyina kyava agamba naye wedda bakunoonya naye buzibu ki obwagudde oba baafunye obuzibu nabali nga baddamu kkubira bana basimu kati wakyali akwata simu kakati awo ekirala oba oyagala ki kati ati nze kyova olaba ate nze mbagamba ne muyomba bw'obanga owulira nga gwe tosobola kubeerawo watali mmere ekusa sooka okebere ky'otwala omusajja mulozeeko omanye nti nga tannakuwasa kubanga munnayo osobola okulakaasirira mu bufumbo nze mbabuulira ate n'okolerayo ensobi eriyo abakyala nga tebawulira nga ne bw'okonkona ye tawulira nga tawulira olaba bino bibagamba mbwe entamu ewulira gusooka nga ye n'ogusooka ogwo egigi egisooka gibanga 10 okumuwuliza agamba olina okuma guno ogufumba gwala gyoli oyo nze mbabuulira kisiru kakati nze kyova olaba mbagamba omulembe guno gutuwadde chances nyingi n'opportunities nyingi bw'oba nga owulira nga gwe mu butuufu oyagala nga nga toyagala kulya nsakire ng'oyagala kulya nnimire loza
olabe nti wootudde ogenda kutuula wonywere okubanga ekyamazima nze siba kibagamba omusajja ne bw'aba takutuusa gy'oyagala kutuuka bw'akwatira mu bwenzi ebinnyo tewali kaana inimola pulimola permanent tisi mye ajja kukuula bikaana ini ebyo abiyiwe bote abakyala mwine ekintu kye mutategeera for as long as you accept omusajja yenna ne flows ze n'ogamba nti you are my man n'okikkiriza oba omuwadde obuyinza era oba omulaze nti buli kyali nakyo kyekyo kyogenda nakyo and they reserve every right on you. Omusajja ne bw'aba ayina akantu bwe kati nga kalinga omutwe gwa peni guno naye n'okkiriza ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'akuteeka ne mu nju ye n'ogyebakamu nawali ne babuuza tomunnyonnyola nti nno ate tokkuta tayagala biwulira nawali ne babuuza ebintu tubirye kati abasinga tulina mu kawundo kakubye eddirisa bad has beaten the window bw'okkiriza n'oyingira akadirisa k'omusajja n'akulya January, February, March, April, May ng'alina akatwe ka peni kano n'okkiriza nti ye bbaawe tomunnyonnyola nti totuukanga kangulumira tayagala biwulira w'okyogerera wamulyako nga tannakuwasa atuusa akuwasizza kiki ky'otawulira kati ky'ataakuwuliza luli so bw'oba okola ebintu byo bikole ng'oteekamu ku bwongo ku magezi nze luli nabagamba ninaawe ogundi gye nakola ne mbagamba nti okwata omusajja mu bwenzi it doesn't give you the right to disrespect him kyokka ate ye ayina rights zonna ayinza n'okugoba nagamba mukazi gwe ogwoyo obwenzi bwotambula ovi wakugoba nga takuyiye bino ayinza n'okuyiwa bimilikitisi n'ebipamanenti tisi byonna n'akwata kajjo n'akakyusa wakubaleko kati naye ye abakazi bagamba mbu abasajja bawadde beto lingi nze mbagamba omusajja bw'omukwatira mu bwenzi kwolwo olw'omukutte mufukamire omugambe wetonde omusesebbule omuvume buli ky'oyagala kyonna bikomaawo naye make sure nti kwolwo lwennyini lwe bikoma lwa nsonga kwolwo ali giruta apulidinga what girute apulidinga girute era kimanyi oliko obusungu era ne byonna ne byogenda omuvuma ne biba biruma bitya bijja muyita wano kubanga akimanyi oyogera lwa buki lwa busungu ate wamukutte naye akimanyi omusango yagukoze you have only one right after that to stay or leave okugenda oba okusigala bw'ogenda n'okwata ekkubo n'ogenda tokola ekyobusiru n'okomawo ne weekomyawo kubanga oli gwe omusanze naye mukazi kakati ate eryo ly'ejjoogeri kyasinze agenda kujooga akuwanikeko n'empale za mujjawo ku mutwe wangi maama yes because omulaze nti bw'otuusa eri okubye ku kisenge n'okola ki n'okomawo naye if you choose to stay forgive and forget obiddamu if you cannot forget sirika because omuvuma n'ategeera nti onyiza okambuwadde nnyo n'abeereyo nga yeeraliikirira oba zzaako ki n'osigala omwezi ne guwera kakati tetukusuubira after a month okuddamu ate olibodi nzerera kubanga wamukwata mu January obizza mu March kati ago gaba tegakyali mawulire wandibadde wagenda bw'oba tosobola kigumira nze nakibagamba kyotali okirekera banno eriyo omukazi nga yeagamba nze omusajja ne bw'ayenda n'ankuba kasitandya n'ennyo kyokka nga ate gwe nga n'oluyi n'okusongamu we bati olugalo kikunobya tekiwoomera matama abiri we have different preferences kakati gwe omusajja bw'akwatira mu bwenzi tolina nsonga gy'omuwa kubanga wakkiriza buli kimu bw'oba osazeewo okugenda kunoonya ba miti gya muwogo banoonyeze eyo mu nkukutu ate nnyo era ku nkomerero chansi ziba ntono emikolo bajja kugiyiwa jjo baddiya abasajja bagenda kutugoba mu mayumba gaabwe tugende tweyombekere
bayina we kamba buuli bagamba abakazi bangi kati ennaku zino beewasa kubanga nakiri bakitya babeera eno tebaagala kubagamba bakyeyombekedde babeera eno bajooga abasajja kakati n'abeera awo wakati naye nga bw'atuuka Christmas ng'eno ng'agula kiro nnya z'ennyama ng'agula kiro 10 za muceeri ng'agula kawunga ng'agula ettooke maama mutabani we agambye nti ogira obeeraawo mu Christmas yaweereza maama awoza mutabani we nga aweereza mufumbo nga nakyeyombekedde ate bamaama baagala kulondoora tebaagala kumanya n'akubuuza atya maama owange mukwano gwange nnyo my mother deserves to know nti omusajja nnemeredde ne muta gwe maama wange mutuuza ne mugamba maama oli gwe nakwanjulira nti ye takyaliwo yannemye mwana wange ensonga ki ABCDE maama owange musikazi muzibu gyo nakugamba ebibye mbiwulidde kati lumpa olugero kubanga olugero terubeera ku sayidi emu olugero lw'omukwano lubeera ku sayidi bbiri ajja munnyonnyola nedda what transpired nakugambirawo awo wali mukyamu oba nagamba owaaye muleke ate oba yakoze eki bwatyo bwe yasazeewo so nze bwe mba mpa maama wange nange njagala nfune maxi kakati ate nziwe gwe ataliiwo however abazadde baffe abo mubalaba naddala ffe mukama akyatuyambye tulina abazadde teri kintu kiruma muzaddewo oba musajja oba mukyala okukulaba ng'ogenda oyenjeera nga tolina wootudde tetutegeeza nti tolina muzigo gw'opangisa wabula tolina maka mwoteredde kibaluma kyova olaba abakyala bangi beekolera emikolo abakyala bangi bakola ebyo byogambye bakola shopping in the name of because nabo bennyini bakimanyi mama ayagala kumanya nti olina omuntu otudde wa oli waani ne mama balina ennaku nze nabagamba mama balina ennaku akali amaggwa kamanyi bokakakyusa ate balugero ki olugero bagamba nti addingana amawolu yagajjamu omukkuto noonya abasajja paka lwolifuna agenda okuwasa abakyala bamaama nabo balina ennaku okimanyi bamaama babeera eyo nga tamanyi yawulira Joshua Kato Rubwama kakati awo nyini soko simbe wakati nze ekintu ekikyasinze okunkalubiriza mu nsi muno ekyasinga okunkalubiriza nga nkyali muwala paka ku myaka gye natwalirako omusajja ewaffe kwe kutwala omusajja ewaka kubanga nze Rahuma simanyi oba waliyo abanfaanana nze saagala mikolo ate n'omunnayo okigambo omuntu n'awakana era nkwate gomesi nkube bujjambo bulululu numye nze sibyagala nze ndi mu gurupu y'abo abatono ennyo abaagala court marriage tuve wano tugende wa registra atugatte oleete abantu 25 ndeeta 25 tuwere ameka tugende mu bifaananyi tuveeyo tugende ku Serena ekigo batuwe buffet yaffe batuwe champagne waffe ziwayini tunywe abantu baffe basanyuke tudde waka nze saagala bidaala kakati era bwe ntyo nze Rahuma kyankaluubiriza nnyo era abasajja abaali bansabyeko obufumbo in the past they were so bakiyita batya beewuunya kubanga abakyala b'ennaku zino okumugamba tutegeke okwanjula namunkaawu mu Unique Bridals simanya wa Gomesi azinoonyeza nsooka nenkutunuulira nenga kubanga ndabira ddala ng'oleeta mpingu oleeta mpingu nze saagala okere ku makyo ŋŋambe nti tugende ewaffe nga wakandaba hawu
Omusajja alimenti okugenda ewaffe nga mmaze naye emyaka egikonye 5 oba 6 nga mwetegeera bulungi nnyo manyi nti nno ogenda kubeerawo because omuntu osomala naye emyaka 2 ogwokusatu ne mulemagana mbu n'omwendo nakugamba dda nti omukazi alemu omusajja nga bamaze emyaka egisukka mu 6 oba otulimbyemu emyaka tegisobola kubeera 5 nga tonnamanya mize gya bbaawo gyonna 99 waliwo taata mukwano gwange mama we yanobanga balina omuzukulu ngono omuzukulu azadde emyaka okujjako ng'omusajja yakwanye omukazi n'akukumira omutaala era awo tunaabeera lumu tutambudde wamu yamukulaga okujjako ng'omusajja wo yafunye omukazi n'akuma omutaama n'abakumira kibi naddibanga n'anyookeza kibi kigwana wala n'akufubutula bufubutuzi by 6 or 5 years in marriage omanye emize gya bbaawo 99 teri muntu asobola kukweka mpisa ze for 5 years taliyo. There is no way. You will always know. So by that time, ekintu kyokka kiri kimu bwe kiti nze Rahuma ekisobola okunnemesa omusajja. Ye mbadde ndagaawo. Ekisobola okunnemesa ne ngamba bannaaye muligamba saafumba ekisookera ddala ye musajja atakulaakulana. Nkusindika naye togenda. Okyusa noze. Twesindika naye tova mu kifo. Okyusa ne tudde. Onnema. Yebakanga mpaka sanga nga nnya kyali mbuli. Okula kati mwe mwine ekintu kye mutategeera. Omuntu okukola n'afuna sikeera ate sikwetika migugu kwa Arua Park. Okozesa amaanyi si kwe kufuna kyengezaako kugamba. Bwe kimanyi nti eriyo abantu akeera ku makya n'atuula mu buliri bwe n'akuba essimu 3 ne buzibanga alina miliyoni 4 ate nga zonna tazeewoze ng'akoze enkole. Eriyo abantu abakeera otuula ku kompyuta ye nga ye ssente ze ziva okwo. Epas yabagamba ejuzi ye ssente ze tazikola mu zisho azikola online aba streaminga online asasulwa bwatyo kitegeeza amaanyi ge gonna gali ku online okitegeera kakati bwe ndaba nga tusindise naye nga togenda nzaawo mbankuta nunga munaye awanyuwe waapo okitegeera ze ngenze awo nkulemwa so in 5 to 6 years oba tokyanoba kakati abakyala omusanze mwakamala omwaka gumu omusajja akugamba njagala kwanjula aninze onyanyi kwanjula olaba omuntu aleeta empingo otekeyo emikono sinnamanyi oba muli abafu oba balamu onnyanjula saagala eriyo ensonga emu ey'okubiri ensonga ey'okubiri esookunnobya nennemesa omusajja eno ga bufumbo butadde unreflected answers mu Luganda bakyogera bati nze Rahuma wano nsobola okwekuba mu ttooki n'endaba neŋŋamba omusajja ono yagenza okukola bw'ati in the past 2 weeks mbadde neeyisa bwe nti ennyindo we naginyigiriza yaleese eki omusaayi naye singa neetunulatunulamu neekuba mu ttooki nenva katono paka ku nnene eno gye beesiba ku mutwe nga sirabawo n'omubuuza nti naye olwo ddala kyabadde ki nga naawe ansa togirina nga nange sigirina oba onnemye mwawukana bwe muti awo wennyini booda nkwatawo kawojjolo ebintu obirekayo nze ndi mulungi akakati nze era tolinga munnaffe yagambye tetugendayo tolinga munnaffe yagambye nti ye bw'aba agenda ne TV ze zonna agenda nazo omukazi osaanye onobe n'ebintu by'oba wagula ku ssente zo omukazi okunoba n'ebintu byonna nga tewabigula ku ssente zo omusajja ne bw'aba yakuwampe n'obigula tekiba kikyo obeera mubbi awo wennyini obeera mubbi mbw abasajja tebalina bintu mu nnyumba kankibaddiremu omukazi yenna osaanye onobe n'ebintu nga wakwata ssente yo ey'ekikazi n'ogula ekintu ekyo awo wennyini
Omusajja ne bwaba yakuteresa buteresa ssente n'omugamba nti nagamba ngenda kuteresa ssente bwe zinaawera bweziti ogule ekintu bwe kiti for as long as ye yazikuwa n'okigula n'okitwala ng'ogenda oba mubbi leero ekyo tewali agenda kakati ensonga eyo lyose n'ogireeta abakyala bagamba mbu amalidde obudde bungi n'ojja ne weekwasa oyagala kubba naye tamumalidde budde oyagala kubba gwe tomumalidde budde bo bamanyi nti obudde obwabwe oyagala you want to justify your theft yakugamba yagala kakasa obubbi bwe obukakase ate otukakase nti gwe kyokola obikoleredde ddi abadde apakasa wa nga tebannakyusa amateeka landiroodi bwe yabanga akugoba mu nnyumba ye yakkirizanga zaakubanja n'akugattirako emyezi emeka omuviire n'omupya kyokka bwe yabanga akubanja emyezi gumu oba ebiri n'akusanga ng'otikka ebintu ku mmotoka wabanga odduka na ssente ze kitegeeza ki wali yeetaaga premises ze gw'omuviira akkiriza akubanja n'emyezi 3 agikuwadde onoonyezemu zonna opangisaamu ewalala kati ate wano gw'oli mu kudduka ye tanagga nti nviira ye akyakubanja bw'oba ng'onoba nga gw'osazeewo okunoba ng'omusajja takugobye tolina nsonga lwaki osibako ebintu by'omusajja n'obitwala mutugjeeko obubbi tolina kyokoleredde awo kyotugamba kyokoleredde kyekyo kyokwata mu ssente zo n'ogula that is when ekyo kyennyini wagambye nti yamuteresa ssente bw'agenda n'agenda ng'agenze eggula ebintu nakitende Saara resite esoma nakitende Saara kola bwoti genda bw'aba akuwadde miliyoni gulako ebintu bya mitwalo 6 obireete nga byebyo bye yakutumye omukube bukubi njawulo resiti ng'eri resiti ebeere yakakadde tesa n'abikuguzizza mpuliriza nkunnyonnyola bw'obanga owulira oyagala nnyo bwakubuuza kabadda ya mmeka firiji ya mmeka mugambe firiji ya kamu 2 kabadda ya 8 ogenda ogule firiji ya mitwalo 7 ogule ne kabadda ya mitwalo 5 ofise in his mind abere satisfied nti bye yakutumye wakoze eki wabifunye funa receipt yo gijingirire sirika kwata balance gw'ofisiza gulamu ekikyo awo mubeera mu business transaction bye yakutumye obireese bw'otuuka okunoba ekyo kye wakubirako enjawulo kisitula okole ki okitwale kikyo but kye yakuwa ssente ogule oba mubbi kakati awo abakyala abamu kakati okkirizibwa ddi okugenda n'ebintu by'omusajja nga mwawukana so si ng'onoba byanjawulo okunoba kulala wano okunoba musawuzeewo ebeera ntegera ya muntu omu ye kyasazeewo decision ya muntu omu okwawukana kiba wakati mwe babiri musazeewo n'ogamba nkubuulire nze ndaba nti ye nze nkukooye nkumaze nkukuse n'omusajja n'agamba naye nkukooye naye mbadde nsaba ebbanga lye tubadde ffenna at least ompeeyo ABCD omusajja n'akkiriza n'akuwa oba n'agaana alina ne right ekumma kubanga oyinza okuba ng'omuleka awo naye nga naye talina waagenda kutandika olwokyali gwe manyi yamugamba nti bwotyo bwogambye nti nkuwadde boys quarter beera wali beta okitegeera okwawukana bwe muba mwawukana omwami asobola okuwa ku bintu ebyo twala naye ebintu by'ogenda okutwala omusajja asigale ng'akuba emimiro omusajja yakulira eri kyannamukaka yiri ddawala akuze mu nju temuli firiji akuze talaba ku TV akuze yeebaka mu bikunta omusajja aze Kampala apakasizza ebintu binaabira asoose biraba ng'abikoze abiyina mu nju obitwala omuyaya ajja kukubira emimiro ojja kuva mu booda ya bwerere lwakativi mu TV bwa mmeka namanyi nno akakoliza akaali ku boys quarter ati gate gye bayitamu emu nanti kaakati era nze mba nkimanyi nti otaddewo kiremya nze bwe nsalawo okugenda ngenda you cannot stop me aye boys quarter yagimwana mugamba njikuwadde webake naye kyesitala basira ba muntu ayambadde empale ne sati nayingira nubobo oyagala nawe bw'ogyebakamu okakasa oba ogenze wigende obobo oyagala byokola kubikolera eyo komewo tulo kyobola banze abakyala mbagamba kubanga obufumbo bulema ebintu bigaananga bigaana
otuuka n'okoowa naye ng'okimanyi omuntu ayawukana n'omusajja nga bamaze naye emyaka 5 aba akooye bukooye naye ng'okimanyi nti awo wennyini we nadde nkugamba nti abakyala osobola kubanga omuwadde akakadde agenze eggula ebintu ne yeekubako enjawulo ya 30,000 n'agula ebintu bya 7,000 n'abiteekera mu resiti ya Nakitende Saara najja resiti toligirabako omusajja taliraba ku resiti ekyo nakikonyeemu sikiddamu abeera mubbi lukulwe ate era ne risiti ne bweba bitadde mu mannya gange nze mu bwongo bwange mba nkimanyi si byange era bwe mba nvaawo sibikwatako mwenna abali eyo mbatumidde naawe oweetegedde gwentumidde okoona abantu weebale nnyo weebalire ddala byonna by'okola oli yagula n'omukyala w'omufaliso omufaliso bamala gugula oli amugamba oli amubuuza resiti njiwandiike mumanya ngana omukwano bukyali mungi ogumanyi ogwo teeka mu Dorothy nakugambye dda mu bwongo bwo kimanyi si bibyo ulira awo n'ateeka mu Dorothy kati batuuka eyo ndowooza it did not work out yali agenda ku mulimu agenda kukomawo ng'omufalisi mu nnyumba teguliimu amukubira essimu waayi batubbye gwe naani nti wakoba walise waggule nti nti nze nagenze namugamba nti ate walazeewa ate omufaliso wagompadde tewagomperedde wali wagambe bakolere abasajja mwefuula nnyo bize nze kati nze kino kankibagambe teri mulala agenda kibagamba women abakyala in a relationship we are in a business transaction ukategedde mbuuza whereby akabaddiremu abakyala mu mukwano gwonna oba gwa boyfriend oba gwa bufumbo tubeera mu business transaction. Why? We expect 70% from you. In return, nkuwa kaboozi, I give you sex, or I bear you children. In return, mu relationship nga tuganzagana wano, nga tweganza, nkuwa kaboozi, it is what I have on table. Bw'omala okumpasa, in return, nkuzaalira baana. Kitegeeza ki? Kitegeeza wano nga nze nkuwa ebyo ebibiri. Nkusuubira okundabirira, kati mu relationship nkusuubira okundabirira. Nkusuubira okukitegeera nti neetaaga ssente ezintambuza mu bulamu obwa bulijjo. Kyokka mu bufumbo nsingawo ku ekyo njagala onzimbire ne we nnaabeera. Gwe! Isn't that a business transaction? Abasajja abali eyo ng'omukyala nga osazeewo bino bibawoza tugabane ebintu. N'ogamba nti nze byonna byeriwo kantandika obulamu obupya mbikulekere ogenda. Abaana bo batwala oba nabo bamulekere. Kisinziira entegeeragana gye mulina. Abakyala abamu tebaleka baana. Omukyala tasobola kgenda nga talina baana be abo gye bali. Kubanga kali aka business transaction. Nedda nze mba simanyi baana bagenze omu ku abo abataleka baana mabega. Era kimanyikiddwa lwatu nti abakyala Abanyarwanda bo n'abaana baabwe ne bw'oba wamuzaalamu nga bw'ambaata akulembera bonna ne bumuvaako emabega agenda nabo. Nze sireka baana mabega rahuma. Naye ate bwe mba mbatwala ngenda ndi ku probability 1/2 gw'okumpa obuyambi oba obutabumpa. Kitegeeza nsooka na kupulaaninga ng'ogenda butya bwe ngenda okulabirira abaana bange so that bwonna kwekubako ogusooka n'ogwokubiri n'onnema ogwokusatu sikuddira nkuzira. Oba okitegeera mba saagala nnyo mbeere nga mbeera ku ssimu y'olowooze nti neno gye nalaga byalema. Abasajja balina obuzibu. Buli lw'omukubira essimu n'omulemerako abaana aba alowooza omukubira ofune ez'okulya onoonya za nviiri. So abamu si bwe tuli. Kakati mba situtte baana nti nkuteekeko pressure n'abakyala gye bali nga ye bw'anoba n'abaana agenda kumalako emirembe. Onfuna. So nze abaana bange si business transaction. However, wali nga tukyakolagana. Bw'ompasa
bw'oba olina obusobozi obunzimbira mba mpulira nga nakyo njagala okinkolere kuba nkuzaalidde. Saagala twerabire byonna tubyogera naye okuleeta obulamu ku nsi si kyangu. Okuzaala that moment Katonda waasalirawo oba akuddiza bombi oba akuwaako omu oba bonna abakola ki? Abatwala. Awo waliwo akanyoolagana awo. So abaami mbadde mbasaba byonna nga tubyogera respectinga nnyo omukazi akuzaalidde abaana ne bw'aba akuzaalidde omu. Kubanga luli olutalo kuba kufa na kuwona. Mazima. Ekyo tetujja kibika maaso. However, mu transactions ezo mwe gwe mulaba nti waliwo omukwano ffe tusuubira kubafunamu. Nze nakugambye dda nze ndeeta ebintu bibiri mu relationship. Ndeeta susu sompyo otyo nensingawo bw'ompasa nendeeta abaana n'ogwayo awo mba mpeddeyo. Kati the rest is your job. Yagala motoka, yagala nyumba, nazaala. N'ekitonde ekisajja kirina ennaku. Temulina nnaku gye mulina kubanga wano mukwanguwa okusumulula zipu lutemya lwaliiso zomba na jjinja. Bagenda kolayo empale nga ziriko zipu ng'eriko kakufulu. Abasajja bajja bumenya temukoowa. Wakiri tasala wano zipu n'agireka ebbali n'asala wano. Mmwe. Okitegeera? Gamba bali abaplaninga business obawadde amagezi bakireka ekyo. Ekya business y'empale ziriko zipu. Kazipu nga kaliko kapaddulo kwa. Baka straightening. Genda obutunda babujjemu. Ojja kuba n'owonye ate onoobozi utuweera ki? Kubanga mwefuula nti nno onookutulaba obulabi tetubanyumira kutuwa ssente era mwagala kukoza. Kuba nnoga. Kakati babalaawe tulabe bw'onooba tokuba nnoga ssente onooba ompa zaaki. Abasajja ndowooza muwulidde badde mwebuzaabuza nammwe leero abatakudde awo kati abakazi essanyu lye balina mu katundu ako. Waliwo eyaŋŋambye mbu naye oyogera ku baami bokka bye baagala. Ffe abakyala ffe twagala ki? Yennyini takimanyi. Okitegedde no like ye alaba nga tukulembeza nnyo abasajja. Bo abakyala bo ebyabwe bye biriwa. Era kati ndowooza ansa ngimuwadde. Ffe we are business transactors. Abakazi baagala ekisookera ddala ssente. Ekyokubiri ssente. Ekyokusatu ssente. Ekyokuna mane. Ekyokutaano mane. N'oyongerako ebisigadde. Mukono nga guweddeyo. Okitegedde? Ffe bannaye mmwe temukimanyi nti ezo ssente zituzima amaaso. Omwavu wakufa. Naye nga mu byonna I rahuma what I needed in a man before nga sinnafuna kati mulina. Ekisookera ddala protection. I want to feel safe in your hands. Nze nga nze. I really want to feel safe in a man's hands. Ekyokubiri nurture. Nurture your woman. Mbwe njogera ku nurturing ntegeeza ki? Olina okunjigiriza ebyo gwe bw'oyagala tutambule. Tonkaka, tonkuba, tomboggolera. Mpola mpola nzije nga obimmanyiiza mbitegeere. Tewaka olina okudda ssaawa 12 bwe zisuuka ssaawa 4 nteekwa kuba ntegedde ensonga. Bwe nkomawo ennya tutuule. Nteekwa kuba ntegedde ensonga. Nyinza okuba saafuddeyo okugamba eriyo abakazi abaakula ewaka nga taata bw'agenda mu kirabo adda awedde. Maama bw'agenda omunona adda banywedde batamidde. Abaana ne bafuluma we baagalidde. Eriyo abaana abaakula ewaka nga tebagambwako ng'omusajja yabeesonyiwa maama abaana be tabagambako. Afuluma wayagalidde n'adda wayagalidde. Oyo omukazi bw'omuwasa
suubira nti ebyajja bikola kuba yakula ewaka ewali taata ne maama naye nga maama taata buli lwayogerako maama mugambiira kuki tugambe nviira ku baana tugambe n'ebyo bikoze kinene okubeera nga charity begins at home. Nze nakuzibwa omukyala single mother naye najulirira taata abeerewokko amugambe naye owange mpola abaana mpola nanti ye nga bw'omusanga mu nnyumba osuze bweru ate ne wabweru abeera mu ddirisa alaba oba ovuddewo ku lubalaza kama yagala buli waggula bw'atuna mu ddirisa akulabewo ategeere nti otegedde ensobi yo so tomulaga nnyo nti ate oba tonzigulira kanzire gye navudde okay kati ng'awa nti ajja kukuba emiggo n'amannyo gatiriiko omusaayi nga ye bw'ayingira taggulira mulala kitegeeza ye yasembayo okukola ki okuyingira otugambe n'ekyo kikoze kinene okubanga kiremesezza abaana obufumbo kubanga omwana bw'atuuka ow'omwami afunye omusajja alowooza biri ebikolebwa eri anti nze era ne nkugamba bwenti nze we nakulira mmange nga bw'ayogera ekigambo bw'atandika kati mubeera mu nnyumba n'atandika naye abaana ba wano bunsobera gundi jangu oluyingira ennyumba osooka wansi ku maviivi ayomba oli kuki maviivi anti bw'osituka nga kugamba kati oyagala kunkuba mwenkana mama yantumako ekidomola nga mugambye enkooyi kindeetere ng'enene leeta amazzi okitegedde akusirikeera kati ye bw'atandika okuyomba mwenna ku ttaka ayomba muli kuki omukono gwalinga oguleeta ku kimu ekidomola luba luyi eri n'ekidomola kyange ate nange n'ekidomola nayita bulungi nnyo kati omukazi akulidde mweyo embeera baawe bw'atandika okumunenya asooka kusiriikirira adayigestinga ebintu omwami byayogedde ensobi zaayogedde bw'amala processinge alabe butya bw'amuddamu ebiseera ebisinga obungi omuntu bw'akuyita ng'ayina ensobi gy'akunenya ekigambo ekisooka mu kamwa ekyamazima nsaba kunsonyiwa baana abawala ekyo kitono okitegedde era weekubira mu bugalo bw'omala okwetonda awo n'onnyonnyola pakisira kyosoose kusaba kusonyiwa osooka n'olinda kuba wali abantu b'ogamba nsonyiwa n'asigala ng'akola ki tekitegeeza nti w'okyogeredde akitegedde akyaboyiringa say it calm down keep quiet akiprocessinge muli atandike olulimi lutandike akalimi kadde wansi volume edde wansi omunnyonnyole kuba ne bw'onooba ggwe mutuufu essaawa eyo ye alaba yeye mutuufu awo w'ogambidde kale ensonyiwa tekitegeeza nti nsonyiwa kati awulidde ensonyiwa kiveeko nedda abakyala abamu balinga sitima kyala ya sitima ogimanyi nedda amala soreye amala giprocessinga n'emutuulamu ali okumyaka ettala ya sitima kati bw'amala giprocessinga n'emutuulamu n'omunnyonnyola awo n'aggamba ate nno nange mbadde saakoze eki saakitegedde singa waŋŋambyeko kye nagamba luli nti omuntu wo ng'omwagala omuwa ekitiibwa mutegeezeeko ndazeeko wano mutegeezeeko ku buli pulaani yabeere ng'amanyi kimwanguyira naye bino biwoza nze nkuze waka nga sirabangako maama asiibula taata atambula butamuzi n'agenda anti byebyo nti omwana yakula ewaka ng'ebintu abiraba taata wali gwe waliyo abasajja ng'ayina amaka ewaka naye ng'ewaka tayogera buli lwatandika okugamba ku baana nze nviira ku baana genda mbamalayabo ovuddeyo mubakazi bo bakunyiziza otuukidde wano mu kuyoba oyombese abaana taata w'abaana muleke abayombese oba abakuba abakube bwe mudda mu kisenge sitima eyo gyenga bwe mudda mu kisenge omugambe naye munnange kabwenga bungi abaana bajja kudduka kimuyigirize kye tuliko nurturing kati bw'omala okunnurturinga lead me nkulembera kola eby'omukulembeze Museveni atukulembera naye atuwa ku ssente eby'abakazi buli lw'obyogera byetoolwa biddawa tusente tosobola kunyumya mboozi y'abakazi n'onyumya statement 10 nga temuli eye 11
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2.5 okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 naye ebisigadde bw'obanga togenda kusobola kuntwala mu ddwaliro nfunira ntwala be there kola ebyomukulembeze assign people to do things for me. Ana yakufumba banange mukope ebitabula abakazi nze Rahuma tebintabula kubanga nja kujja wano mbanyumize ebintu byenjize. Right now I'm 36 years. I'm making 37 years in April. Nze siku za birthday nze akakajanja sikalina. I don't fancy. By the way, I share a birthday with Kabaka. 13th April. Naye nange birthday yange njijukiranga Kabaka etuuse ninga nakuze. Nze bye bane obanze nakuli oba kiraika bwavu. Mama kye yakola kiri. Kiraika bwavu. Kati munzezirawo ndi ku stress mbi ya birthday. Nze Rahuma. Shiya. Abula muzimpa. Kale all in all omuntu abantu abasoma psychology wabewani anyinyonyola what kind of person I am. Siri muntu wa mikolokolo. Oli wa binyumo. Aha. Kati olaba n'ebyo ebivulu by'abayimbi tebinyumira. I love never wano oba nengendanga wali ku hotel oba somewhere on a balcony oba terrace nentuulaawo with small music nenywa ka coffee kangu baka wine naye mbutu tebinkolera bimbowa bwe ngenda ku mukolo saagala kulwawo gumbowa. Siri muntu wa kujaguza. Omulabi waffe oyo ye mukyala Rahuma. Kakati muli eyo musumbu abasajja akulize birthday ya nnyoko ba ekitaawo bane bagenda kunvuma afute. Omusajja akuza birthday omukazi akuza neza abaana. Naye ng'eye tagikuzanga. Ng'eye tagikuzanga. Kyokka ng'eye temugitegeka ya dada we yatogimuguliranga. Tebalina budde. Naye abasajja mulina ennaku. Ey'amaanyi. Ogimanyi. Naye munaye nze byebintu siri muntu wa mikolokolo. Era nze bane simanyi. Naye ng'abakyala mwena abadde mwogera ebintu ne mugamba nti kino nakiri ndoza comments zammwe mukitegedde eyo yengo. Abakyala mwetereze. Abasajja betereze. By the way, olaba nyina akantu kenjagala mbagamba abakyala mu kategeere. Ebintu bibiri. Ebireetera omusajja okumanyiira. Two things that ignite disrespect in marriage or in a relationship. Reason number 1 being predictable. Omukazi obeerawo ng'oli predictable ng'omusajja wakimanyi bwe mutandika okuyomba ogenda muwe mula. Kwogenda okukoma tolina kyamanyi kyogenda kukola. Bwe mutandika okuyomba ogenda kujjayo ebintu byonna obikanyuge ebintu obyase ng'amanyi bulungi nnyo ky'osobola okukola. Don't be predictable. Ne nyumba ya mukwano gwange temuli munda temukyalimu oluggi na lumu. Ndabirwamu zonna zaati. Ng'omusajja yamanyi bulungi nnyo oyo bwe naamunyiiza era ajja kuyomba ajja kwasa ebintu ajja kukola bw'atyo. Kati gayi yasalawo enzigi zonna yagana zizaamu. Omusajja aba takutya.
anti bwanyiga owulira kazibuukamu kati yagamba tozaamu mwanyina ze tozaamu muleka asule mu kifulukwa ekyokubiri loose mouth loose mouth actually yekyasinza okuleeta disrespect omusajja okubanga takuwa kitiibwa oyogera ebigambo verbal diarrhea ate abamu ne babigamba n'abaana omusajja n'agamba kano kamwa bwa mwala toyi nga buli ekikufubutukamu kiwunya. It calls for disrespect. Omusajja aba takyakuwa kitiibwa aba takutya talaba nti lwa nsonga ki and in quotes men respect women they fear. Abasajja bawa omukazi gwawe ekitiibwa yoyo gwatya omusajja waba takutya tasa kuwa kitiibwa nibye kukutya atya kikyozzaako okitegedde kati gwe papa oli wano osobola okubanga omukazi by the way nze era nze nina ne gwe nakigamba ne mugamba abasajja bano balaba ffe naturally kuva mu ggulu teri bukulu butava eri Katonda obukulu Katonda yabuwa abasajja batukulire. Naturally we respect our men. Respect eri automatic from a woman. But kubasajja respect eri money. Eri money oiko yali willing kubeera n'omusajja oyo respect kubakyala towards their men is automatic. Respect towards women ngeva wa musajja eri money you must earn it. Era ekiremesezza abakyala bangi okutegeera okwesonyiwa abasajja ngawoza you are disrespecting me. Kubasajja we earn respect. However, men should not earn respect okuva gye tuli. It is automatic. Kole ebyo ebindeetera okubanga bwe nninnya omuliro seetaaga kulaaki kuyingiza giya. Nninnya ku muliro tugenda buleeki nsiba. Awo tubeere ku automatic. Leero kansobere banaakategeera. Kakati ku basajja. If abakyala you earn that respect. You have a loose mouth, no respect. You are predictable, no respect. Mero ojiteka ku meza netambula bweti. Akimanyi kewanyiza oba walabye message obutundo oyinza n'obumuyira ku dining ekyakisuubira. Omanyi ekireeta okubeera predictable, having loose mouth. Buli ssaawa aba amanyi ky'osobola okuzzaako. Kati kyekiri kyenkugamba nti men fear women, they respect women, they fear. Okomawo leeti ng'okimanyi ku geto omusajja asobola okubanga kyakutyako. Akimanyi gwe toweeguye osobola okugenda. Kyokka ate ng'akimanyi bulungi nti gwe mukyala asobodde okukuuma ssente ze n'amaka ge. Akimanyi bulungi nti omulimu okwali you have influence asoguvaako. Akimanyi bulungi nti gwe mukumatiza ababawola oli kaliba. Awo omukazi ono bw'anaagenda yasobola okugenda awantu bwe manjagala ssente amanyi wawe tusobola okujja ki ez'amangu mangu. Okitegedde? Kama nekikukuumira awo. Aha, kati omuwe ekitiibwa kuba otyo munyiiza. Okitegedde? Kati nkugambye nti men fear, respect women they fear. Bawe ekitiibwa abakazi be batya. Amutyako ki? Wateekwa kuba waliwo ensonga. Wabeerawo ensonga lwaki akutya. Amanyi bulungi nnyo nti poloti kwe muli ye yagigula wadde ennyumba go wagizimba. Akuwa ekitiibwa. Kubanga atyo okugira omugambe tutunde. Anti ennyumba eba tekyabalibwa. Tubala poloti. Okitegedde? Ennyumba olwo eba tekyabalibwa. Nkujjira. Omusajja akimanyi bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Inti emmotoka eyo gy'ovuga. Yakuteerako essente. Kuliko ezizi. Kojjaawe yagibawa. Oba, kwegamba akuwa ekitiibwa
not because ayino chikuwa kuba yo obwongo bwe bumugamba ye musajja go yino kimuwa naye ayina kyatya motoka kojjawe yitibwa kojjawe yitibwa mukoze ebintu mugaggawadde owulira ngo kwatako ebitundu ebyapa 10 omuweeko 5 otwale 5 ha abakuyiseeko nnyo no ekyo kitya ojja muwe ekitiibwa ekitiibwa ntegeeza ki kubanga ffe respect gye tubaagalako situfukamirira tuterayo mazzi gakunaba tugolerera ngoye mwekye muyite ekitiibwa ekitiibwa kye twagala mutuwe bw'oba oyina ebintu bye by'okukuta nabyo saagala bimanya bwe nkukubira yiwawo omubiri because ebintu omuntu ng'akwagala akuyirawo omubiri mukyala wakuwadde omuwe ekitiibwa in that bwakubira naga baby nina emergency wano nyambi otya you either appear or assign someone yeah kati in return many want us to be faithful tali kirabo kyojja kuwa musajja kisinga mwekuumira n'otagenda wani kivugwe naye kansabe nti ekirabo ky'osobola okuwa omusajja si ssente kumwekuumira pakeji ye gikuuma nga bweri nezikyabalemye okukuuma abangi zibalemye pakeji okukuuma zibalemye olw'ensonga ez'enjawulo omukazi asobola okwenda olw'okukolako revenge omukazi asobola okwenda olw'okufuna essente omukazi asobola okwenda olw'ennyonta y'omukwano biri bisatu ebyenza abakyala ekyokuna ekitalabika ke kasagazi waliyo abakyala nga ennaku zino kasusse munnange waliyo abakyala nga libidde eri waggulu mbwe ennaku zino kasusse era munnange bw'abasinga obungi kakati ezo ensonga zezenza abakyala oyo bo babukyali bwenzi obwo akasagazi appetite oba tebukyali bwenzi appetite kiba kisusse kiba kirala appetite naye nze mbadde mbakubiriza bw'oba omanyi nti ndo oyina hayiri tebakajjanjaba funayo omugisu tuyinza obutasukka wano olw'embeera eno naye nga bambi gw'ogamba oti kiki ekikwenza oba okitegedde nti kyekino kitereeze era ne muntu wo mujjukire nti obulwadde weebuli wadde bino byonna tubyogera mubeere bulungi mweraba